I'm tired of this also. Anyway, let me tell you, Museveni is not your brother. He's my brother. So I know. It's okay. Let me talk what I want. He's my leader. Don't sit there as if he's fighting for He's my leader. For me, he's my leader. But when I start talking, you should be quiet. Because Doctor and Honorable, what I want to say here, on what Dr. Matembe, Doctor should accept that the brother has brought tangible achievements to this country. Where's Matembe? What kind of life is that? What kind of life is that? For me, Oto, if you send me to arrest Matembe, I have to spend 2 hours thinking which part of her body to hold. She's old. You hold the hands, it may remain in your hands. Where is Matembe? The husband is asking, where is my wife? Where is Maria Matembe? You people there. It was from Lukwago to Matembe. Even her age. Even her advanced age. You can't treat people like that. You can't. We are citizens. We are not slaves. And you say you are PLU? Miriam Matembe paka nakati when recording the video eno nga akyali mu mikono gy'abakuumaddembe era nga n'olwaleero tasobodde kubanga producingibwa mu mikono gy'abannamateeka oba oliawo abeeko omusango ogumusomerwa nga bwe kibadde kibeera mu bantu abalala ate olwo agende ku remand okusobola okuba nga atandika okwewozaako. Wabula abagoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga essaawa zino bw'otunula n'osoma wakati mu layini eggwanga Uganda wandyandibanga lyolekedde okusika omukono wakati w'ekyoyinza okuyita the new generation era abo nga be bannaffe aba Patriotic League of Uganda ate ne old generation gy'oyinza okuyita the veteran NRM cadres. Waliwo ekibinja ky'abavubuka abalowooza nti n'eggwanga Uganda okumala emyaka 4 waliwo ebintu ebibadde bikolebwa naye nga bikolebwa ne obusaasizi bungi with a lot of lenience era ng'ekibinja ky'abavubuka ekyo kirowooza nti walina okubaawo okukyuka mu ngeri ebintu gye bikwatibwamu bwe kuba kulwanisa buli bwanguzi bino tendensi zino ez'okunoonyereza ku muntu alidde enguzi alidde ssente z'omusolo omukulembeze w'eggwanga n'amusonyiwa generation eno empya erabika yessibwa ebyagala eyagala lw'oba ng'osomeddwa nti oli muli wanguzi onoonyerezebweko bwe kiba kisoboka oswazibwe otwalibwe mu kkooti z'amateeka osingisibwe omusango osindikibwe mu kkomera osaavinge osobole okubeera ekyokulabirako eri abo abalala abandyegombye okutandika nabo okulya enguzi bagyesonyiwe nga balabirako ggwe. Eyo ye new breed of politics eri mu PLU eri wansi w'ekibiina kya NRM. Wabula bakada ba NRM baramu bakyalina ekirowoozo ekigamba nti kituufu asobola okuba nga abbye ne bw'aba nga zabbye tazitutte bweru wa ggwanga. Mukwate empola tomusindiikiriza muleke ssente ezo azinvestinge wano acreatingira abaana bannayuganda emirimu ate ne ssente aleme kuzigaba walala. Kakati okukuubagana wakati w'endowooza ezo bbiri zandibanga ziyinza okuleetawo okusika omuguwa mu maaso awo nga the new breed bo balowooza nti kano ke kaseera, this is the time okubaako ebikyuka ate nga ne old generation egamba nti ekintu kyaffe tukikwatidde okumala emyaka 40 bwe munaakireetako amaanyi bwe mutyo muyinza okumaliriza nga ate mukiye. Mukwate empola ensonga muzitambuze empola tusobola ddala okwachivinga ebyo byonna bye mwagala okwachivinga naye nga tutambudde mpola mpola bugusi muliro n'akwata empola atuuka wala. Bw'obanga obadde osomako mu byafaayo n'okugoberera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda waliwo ebika by'abantu
naddala ebyo ebyaliko mu bulamu bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okumala ebbanga ddene bayinza okuba nga tebaayawula naye n'alekeraawo okukolanya nabo closely oba n'alwa nabo. Waliwo abantu ng'oyinza okulaba nga omukulembeze w'eggwanga abo yali yabalekera Mukama Katonda yaba abamusaasirako oba n'okuba muggyako naye nga ye yabaleka talina kyabakola. Mu bantu abo oyinza okujjukira omukulu Brigadier Kasirye Ggwanga, ojjukira yali mulwanyi, olutalo lw'Ekiyeekera yali yalulwana, bwe yakwatanga omuzindaalo ng'asobola okuyisa eggaali mu mukulembeze yenna ali mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kiyinza okuba nga mu kaseera mwe yakoleranga ebintu bye Pulezidenti Museveni tekyamunyumiranga, naye nga maybe bw'akuba ttooki n'azza emabega olutambi nga talina ngeri gy'ayinza kumweyambula, kakati n'asigalira kubikka matu bw'abanga alina by'ayogedde ebikosa gavumenti ye, olunaku ne luyita. Omwo osobola okugattako era naye mugenzi Tamale Mirundi, jjukira yaliko press secretary w'omukulembeze w'eggwanga, era naye y'omu ku abo abantu b'oyinza okugamba nti ebiseera ebimu bwe yatabukanga yateranga okuweereza gavumenti ya Pulezidenti Museveni ebigambo ebisongovu, yabangako ebigambo byeyogeranga by'oyinza okulowooza nti ekyamazima byali bibakosa, naye olw'ensonga nti baalina ebyafaayo naye nga tebasobola mweyambula, tosobola kumuyita kugenda kumusiba kubanga already akaddiye. Ekyokubiri aludde naawe kati n'omaliriza ng'omuleka, okwo kwe mweyo no category mw'oyinza okugamba nti mwe mugwa ne General Kayindo otafiire saako n'omukyala Miriam Matembe. Bwe batyo abantu bwe batyo babadde bawangaalira mu gavumenti nga old generation yeri gye nakutegeezezzaako y'ekirowoozo kyayo kiri nti baleke boogere bwe banaakoowa banaasirika. Gavumenti bwe yawuliranga nga bayinza okuba boogedde nnyo ng'eyita emabega ng'ebaako kyebakolera nga basirika, bwe baddamu ne banyiiga nga bagiddamu, obulamu bwe butambulira awo, abamu Katonda n'abayita, abalala nga Miriam Matembe babadde bakyaliwo nga bakyayogera ebigambo ebyo boogera nga babyogeza with authority, naye nga gavumenti olumu ekalubirizibwa okubakwata. Now the new breed of politics ey'abanafu aba PLU egamba nti you're either with us or you're our enemy. Tosobola kubeera wakati awo ng'ogenda mu maaso okubeera nga ate otwogerera namungi w'ebigambo nga bino we bitulemye nga biri we bitulemye, ate ffe ne tusigala nga tukuweeweeta buweeweesi. Era oyinza okukkiriziganya nange bwe ŋŋamba nti endowooza efaanaganako bw'etyo ye yagenza okumalirizanga Dr. Maria Matembe agenda mu lunaku lwakubiri nga famire ye, omwami we n'abaana be tebamanyi wa awatuufu wayinza okubeera ng'ali. Ekyo byemu ku ebyo by'oyinza okugamba ebitandise okuleeta the old generation okutandika okuquestioninga the new generation ku decisions ez'enjawulo zeetandise okukola. Era ng'abamu okuva mu the old generation balabika balina ekirowoozo nti singa embeera egenda mu maaso okubeera ng'etambula bw'etyo, ekintu kye bakuumidde okumala emyaka 4 kiyinza okubayiikako. Wabula ne new generation bagamba nti singa abantu bano abafugiddwa okumala emyaka 40 tewabaawo nkyukakyuka ku ngeri gye bakwatibwamu, bayinza okumaliriza nga bayiye ekintu old generation kyekuumidde emyaka 40. Ekibuuzo ne kibeera, what could be the right strategy? Bali babadde mu bukulembeze okumala emyaka 40 ng'ebintu byabwe babizannyisa mu ngeri efaanaganako bwe bityo ne bamaliriza nga bakutte obuyinza. New generation egamba nti kituufu mwakikola, naye essaawa zino kiyinza okuba nga tekikyamala kusobola kutufuga emyaka 40 amalala 4. Twetaaga tukyuseemu ku kintu. Obuli bw'enguzi tubukwate buko, abali b'enguzi tubakwate. Ababeefuula nti nno boogerayogera ebibakwatako n'ebitabakwatako, bye babatumye ne bye batabatumye, nabo tubakwateko. Bwe kuba kubasiba tubasibe, osanga kijja kubeera kyakulabirako eri abalala abandyagadde okwogera, okusirika, ate ffe tugende mu maaso n'obukulembeze bwaffe. Ofonopondo y'omu ku abo bw'oyinza okugamba nti nno they belong to the old guard. Oluvannyuma lw'okuggalawo kwa NTV nga bonna the new generation bagamba nti at least ko
betwali mu kalukana ak'omwaka 2026 basajja baasukka okwekubira. Kati sinabo kabakirabe nti nno si kirungi kuva ku side emu nga bo bwe bakiraba mu ngeri gye baali bakinterpretingamu. Ofuna opondo okusinziira ku post gye yataddeyo ng'akulaga nti wadde nga kisobola okubanga ekyokuggalawo NTV kiyinza obba kyabadde kituufu naye nga takkiriziganya nangeri decision gye zaakolebwamu era nga mu ye alinganga alaba nti secretariat y'NRM yabadde esituliddwa ng'ejjiddwa ku Kyaddondo Road gyeri ate ng'etwaliddwa mu office za PLU. Bw'otunako ku post eno egamba etya Hudu Hussein ono nga yaliko RCC yavuddeyo n'agamba I hope at NTV Uganda opens again. That does not take away the fact that they have been very biased against the government of Uganda, and in the recent times, they ran several sarcastic pieces insulting the person of the CDF Namana Agamba free. Post egenda maaso kubeera ng'ate esaba NTV okubeera ng'eteebwa. Wabula, ofuna opondo, bwe nkugambye nti nno belonging to the old guard, najja waggulu ku post. Namugamba nti Hood, is it an offense or crime in Uganda's law book for a media house or person to be biased against the state or government? Please cite one. Olaba, there is conflict between bonna kibakkiririzaamu tubasobola okubanga okuggala si kubi, but kyekyaggaza bwakisiggala old guard versus the new guard. Kakati ekirala developings akawungeza ak'olunaku olwaleero ye muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye General Salim Saleh akutte pen n'olupapula n'akulukuunya ebbaluwa ng'agiweeza CDF General Muhoozi Kainerugaba era nga mu bbaluwa ye abadde awabula ku ngeri abasibe n'ebyobufuzi gye bikwatiddwamu era nga naye mu ndowooza ye alowooza nti weetaaga okubaawo okuwabula ng'okuwabula okwo kukolebwa Minister of Constitution and Justice Affairs eri bannansi okusobola okuba nga bategeera ddala kituufu ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ebintu bingi nnyo ebitambudde mu lunaku olwaleero era nga ne mu ebyo mwe muli munnayuganda akonfamingiddwa nti nno yavudde mu bulamu obw'ensi eno mu ggwanga erya South Africa mu kitundu ky'e KwaZulu Natal ate mu bintu bino ebya xenophobia era bino bigenza okubeerawo nga kati yebula ssaawa busaawa bonna abagwira abatalina mpapula abali mu ggwanga erya South Africa saako n'abo abagwira abali mu kukola emirimu egiri mu South Africa okufuluma eggwanga lya South Africa okubanga baddayo mu mawanga gaabwe. Eggwanga lya Uganda lyavuddeyo ne lifulumya enteekateeka ez'okufulumya bannayuganda baayo abasinga obungi era nga bannayuganda basoba mu 7 bamazidde okuba nga ate beewandiisa. Olw'ekisinga okwennyamiza ti ate bangi tebalina mpapula babadde mu ggwanga lya South Africa mu ngeri emenya amateeka. Awo n'ebirala bingi kwe tugenda okuba nga ate tutambulira. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271-508-58 oba ku WhatsApp ku +255-846-842 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
nkwaniza kusema official najo sinziro kubanga atotulaba nenkwebaza okubeera nga ate ne leero otwegasseeko wali okulaba video zino nkusabye okubeera nga atozilikinga gyokoma okulikinga kituyambako video zino okutambulira ddala ate ne zituukira ddala eyewala osanga gye zitandituuse singa oba totuwadde like yo commentinga kijja kutuyambako okumanya biki byolowooza ate ku mboozi zigenda mu maaso okubeera nga zitambula tutunulamuko okwongera okutegeera wawe tuyinza okuba nga twasobezza ate ne tutereeza mu broadcast zaffe eziyinza okuba nga ziddako njagala okubebaza mwenna abatulaba mu mawanga gonna ne mu ggwanga erya Uganda mwebale kubanga kwemuli ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi tuli mu Gwamukaaga tuli mu gumalako enkya lunaku olusembayo twebaza Mukama Katonda asobola okudda okuba nga ate atuyisa mu mwezi guno tukkiriza agenda kuba nga agutuyisaamu ate n'ogw'omusanvu tusobole okuba nga tugulabako mu linnya erya Yesu. Kale munzikirize embeere nga tembategeezaawo ku bannaffe aba Alhila Construction Company Limited. Alhila Construction Company Limited abo nno bakugu mu by'okuzimba bakutegeeza nti bakuba pulaani bazimba buli kika kya bizimbe bakola finishing na buli kimu ekitambulira mu kuzimba bakutegeeza nti nno ate era bakafulu ba biodigester tanks bw'oba mala dda okuzimba ennyumba yo naye nga weetaaga muntu asobola okukusimira biodigester tank nkusaba obeere nga weekwata bannaffe aba Alhila Holdings Uganda Limited bakule ku namba zaabwe ez'essimu musobole okuba nga ate mwogerezeganya ku kituufu ky'oyagala abeere nga bakukolera era bw'onaaba okikoze ekyo nno tujja kukyebaliza Katonda nti osobodde okuba nga ate otuwagira. Kale ate awo nga tuvuddewo munzikirize mbeere nga ate mbajjukiza nti bannange African Canadian Foundation Conference ekyagenda mu maaso tumaliriza mu Gwamusanvu okugaba invitations. Abafunye invitations mwebale nnyo mwebalire ddala twatandise dda okubagobera ku visas. Gwatuwulidde ebbanga lyonna nga tulanga ng'obadde tonnatandika ennamba y'essimu ku screen ekwo kweri kuba tufune invitation tusobole okugenda mu kuprocessinga visa ng'obudde bukyali singa osukka ogw'omusanvu nga tonnafuna invitation nga conference gye tugendamu ya Gwamwenda obudde bujja bba bugenze kakati guno omwezi ogw'omusanvu gwe tuyingira gwe gusembayo era mention engenda kubangi kuba kasembayo conference egenda bena kuzomwezi 11 mpaka 12 September era nga tugenda kubeera Toronto Canada mujje mutwegatteko mujje mulabe ku nsi ebadde mu World Cup mujje tulambule ate nga bwe tugenda okuyiga conference eno ya season ya kusatu eri ku substance abuse addiction and mental resilience tutambuliza ddala abantu ne tubatwala ne basoma ate naawe ng'olina ekirooto ng'ayagala ogende e Canada nga tomanyi w'oyita tukubire essimu tujja kuwa amagezi ku ngeri gy'olina okuba ng'otandika. Kale tutandise bwe tuti olunaku olwaleero ekiri mu ggwanga erya South Africa kitokota era nga bw'oba ayinayo ow'oluganda lwo wandibadde wamukubiddeko ddala naye mukwano gwange South Africa awo naye essimu yo nagikubyeko naginoonyeza sigiraba kansubire oli bulungi bannange era ng'amawanga bwe twogera gatandise dda kasoke mukebereko wano bannange leka yavaamu amawanga ag'enjawulo gatandika dda okubeera nga gajjayo abantu baago oluvannyuma lwa bannansi ya South Africa okwekuuma mu jjulume ne basaba abaddugavu bannaabwe bonna abali South Africa okubeera nga ate baabulira ensi yaabwe era nga bano beekwasa nti nno ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga lyabwe liviiridde ddala ku baddugavu abangi abali mu ggwanga lyabwe era nga kino kye kibaleetedde okubeera nga bo beeryankuta tebalina mirimu gye bakola kyokka ng'emirimu egyo gikolebwa baddugavu. Kakati mu birowoozo byabwe ne mu mannya yaabwe ne mu ndaba yaabwe balowooza nti singa abaddugavu bano baba bavudde mu ggwanga lyabwe osanga obwavu obubaluma ebbula ly'emirimu eribatawaanya linaavaawo kubanga bajja kuba babalekedde ate emirimu. So bwe batyo baawanga ennaku z'omwezi 30 June era essaawa zino bwe tulikodingidde ziri essaawa 2:05 kitegeeza nti ebula essaawa 10 teziba 10 ebula essaawa 4 ate ekikwekweto ekyalangirirwa okutandika ate okugenda mu maaso wabula abakulu bano wadde nga baali bateekawo ennaku ez'essalira okulaba nga abantu bafuluma okwekalakaza kubadde kugenda mu maaso eyo
era nga munnange muganda nga abantu babadde battibwa mbadde ngeza kugoberera emboozi eno nenda baba Nigeria nga balaga bannaabwe battiddwa unfortunately mu bulumbaganyo obwo n'eggwanga erya Uganda kubanga Uganda eri emu ku mawanga agali ranked okubaayo n'abantu. I think it is Uganda, Nigeria, waliwo ensi emu awo mu West Africa, mu South Africa awo naye endala erinayo abantu abangi, ndowooza ne Kenya awo egamu ku mawanga agasingayo ba citizens baago abangi. Kakati mu bbanga lye tubadde tumaze nga tuwulira ebintu bino tubadde tetunnafunayo kumanya munnayuganda ayinza kubanga akoseddwa, wabula olunaku olw'eggulo twategeezeddwa nti no Wilbur ne Wamanya era ng'abadde amanyiddwa nga Joseph Ainebyona yakubiddwa nattibwa era nga yafudde birundu ku lunaku olw'omukaaga mu bitundu by'e KwaZulu Natal era nga mu nteekateeka eyo Ministry ya Foreign Affairs Honorable Cheyuna Aruna Kasolo oluvannyuma lw'okuweebwa ministry eyo mu kaseera yakozesezza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'alangirira enteekateeka ey'okusobola okuba ng'atebazza bannayuganda abawerera ddala 740 okusobola okuba ng'atebadda okwaboobwe. Kakati mu bbaluwa eno baatugambye nti yabadde ya lunaku lwaggulo era natugamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, has directed the arrangements be made for the evacuation of Ugandan nationals from South Africa following the escalating anti-migrant violence and xenophobic protests by the vigilant groups over the past few months. The Ministry of Foreign Affairs, working in close with coordination with the Office of the Prime Minister, the Ministry of Internal Affairs, and the Ministry of Works, Transport and Uganda High Commission in South Africa, is finalizing an evacuation plan that is expected to commence in the next few days. Currently, 746 Ugandans are voluntarily registered and sought assistance for evacuation due to the security and safety concern, and more are expected to register. Additionally, many Ugandans have already left South Africa on their own following the 30th June 2026 deadline reportedly issued by the vigilant groups. Neyongere n'agamba atya, it should be noted that the government of the same African countries have also evacuated their nationals from South Africa under the current circumstances. The evacuation plan entails the registration of affected Ugandan across the various provinces, their transfer to self-assembly centers, and issuance of emergency travel document where necessary, and coordination with the relevant immigration authorities to facilitate their departure from South Africa. In collaboration with the Ministry of Works and Transport, arrangements are being made for Uganda Airlines to provide special charter flight or evacuation exercise. These flights will be funded by the government of Uganda. In the meantime, the government of Uganda continues to engage the government of the Republic of South Africa on this matter to ensure the security and safety of Ugandan nationals are still residing there. On the sad note, the Ugandan government regrets the report that the Ugandan lost his life following the attack in KwaZulu-Natal province. We extend our deepest condolence to the bereaved families. Preparations are underway to repatriate the body to Uganda. Nasako omukono Honorable Cheyuna Aruna Kasolo akolanga Minister wa Foreign Affairs. So ebyo byebiriwo amakya gonna kolero twogeddeko ne Commissioner wa Uganda mu ggwanga lya South Africa n'abaako ebitono byatuwadde byensaba nsooke nkuweeko ate tujje tweyongereyo. With sadness the news of the death of Mr. Niwamanya his other nickname is Ainebyona Joseph. The reports we have received so far indicate he was beaten and he succumbed to his injuries yesterday in KwaZulu-Natal, and his motorcycle that he had been using for delivery services was taken away, and this
has been done. Who warned me that they will take such actions for foreigners who decline to leave. The mission has written on this particular case, which happened yesterday, but we already written and brought to the attention of the government of South Africa. Number one, to help with securing and preserving the body. Number two, to bring to book the culprits who participated in this heinous crime, and for police to. We are in Soweto, in Johannesburg, marching with a few hundred people who are asking undocumented migrants to leave South Africa. They've been marching through the streets of Johannesburg, singing songs celebrating Zulu pride and carrying twigs, branches. Ebyo nno bwe bityo bwe biri. So if you happen to find a friend ng'abadde South Africa eyo n'omulawo ku nguudo, tomuddukako nga ye bwe yakuddukako. Mwana yaŋŋamba yali ayogerezeganya ne Charlie we South Africa eyo n'amuyamba buli kimu. Bwe yatuuka ku airport yaddamu okkuba essimu nga bagikwata. Yaddamu omuwuliza nga yamala dda okweyiya. Naye kale ebibeera ku kyeyo nayo mboozi ndala. However, nze kyalina ebibuuzo bingi nnyo. Ffe kale bitubaddeko ebyo bwe bityo. Naye okimanyi nti mu ggwanga Uganda mulimu aba South Africa ate bo abalimu abakola emirimu. Ate nga nze naawe guno si gwe gusoose, era ne bwe mbadde ku TV ku makya nkyogeddeko nti ne bw'ogende South Sudan yawe abagenze case of South Sudan bagamba experience y'obusajja bw'engeri gye buyisaamu bannayuganda ndala nnyo. Naye ate nga munange wano baffe bali open, beeyagala bulungi, bakola emirimu gyabwe, bali bulungi, tewali abalinako obuzibu. Ate be batulinako n'obuzibu kubanga tubapangisa mayumba gaffe ate baffe baziikamu obulambo bwabwe. So it is unfortunate, but ndowooza nga abakulembeze ba Africa waliwo kye tuyita Pan-Africanism. Aba South Africa kye bakola, it is not right. Naye ndowooza it is upon African leaders okuvaayo, either buli omu asigale ewaabwe n'aba South Africa bati nnyo baddeyo ewaabwe. Ate nga bo gye bali eno bali providing a technical knowledge. Mu makampani mwe bali mwe muti eno ojja basangayo nga gye bali. But Ugandans are okay. Namawanga malala they are fine. Simanyi lwaki bo bano kyabalema okutegeera. But then we come back home tuyiye tutetenkanye kijja kuggwa. Kijja kuggwa. Kale awo nga tuvuddewo emabega kawo reports zajja. Onaebo Muhammad Nsereko emabega kawo yajja n'atuleetera amawulire agakubisa ensi omutima bwe yatutegeeza nti nno eyali Speaker wa Parliament Honorable Anita Among embeera gye yalimu teyali nnungi. Yatutegeeza nti Honorable Anita Among yali afunye kye yayita blood clot mu magulu. N'atutegeeza nti nno yetasula kutambula ate nga yetasula kufuna bujjanjabi bwe yeetaaga ali waka. Ensi n'etandika okusattira, ababaka ba Parliament batandika okuvaayo awo naddala bava mu Teso sub-region. Era we twatandika okususpectingira nti kyandibanga yali Speaker ali ku house arrest. Not yet confirmed, but bw'owuliriza emboozi eyeetoolodde obulamu bwe olabanga eddembe lye ery'okutambula n'okwetaaya ttono. Osobola ki-interpretinga nga house arrest. So ekyo twakiraba. But from that day, of course, ne tutamanya embeera ey'obulamu eri etya. Twalabako ababaka ba Parliament okuva e Teso nga basaba omukulembeze w'eggwanga bakkirizibwe bagende.
opening nga tebalina buzibu oluvannyuma lw'omubaka omu okuva mu tteesa eyo yali agezaako kubanga ate agende wa sipiika n'asangibwayo n'akwatibwa abakuumaddembe kati nga bonna batya bagamba bannange bakusangirawo ku geeti ne bakunywa yali alumiddwa ku musota ne walaba omugwa yeekanga kaakati enteekateeka yakolebwa ndowooza nga bayise mu channels entuufu era ndowooza channel entuufu yali yakuyita mu mukulembeze w'eggwanga era bw'atyo n'abakolera enteekateeka okugenda okumulaba kakati abakulembeze b'ennono mu Teso sub-region nga bakulembeddwamu Emolimoli Paul Sunday era nga ono yakulembera Teso Cultural Union basisinkanye yali Speaker of Parliament Aneta Among okwongera okuba nga bamubuuzaako n'okulaba ate bwali era nga okusinziira mu bivuddeyo mulwadde naye ate si mu ngeri Honorable Nsireko gye yali atusiigidde ekifaananyi nti kituufu mulwadde obujjanjabi abwetaaga naye oyinza okugamba nti si wabula bw'otunula mu kifaananyi kiri so mpe kiri ojja kugamba nti bambi era si ye sipiika waffe oli so mpe ku kyekifaananyi bw'otunula ekifaananyi kino si ye sipiika waffe oli either embeera gy'abadde ayitamu lately musiseemu oba ekirwadde kimusiseemu bw'okompeyalinga sipiika ono n'ettama lye n'ettama lya maama Naalongooli gwe twali naye mu kulayira wano aba yeekubyemu wabula ekifaananyi kyadde kimalayo okugulu nende tetwasobodde kwidentifyinga bw'obadde otunuulira okugulu ng'asobola n'okufukamira ekitegeeza nti n'embeera eyinza okuba simbi naye of course omuntu eyeekoleredde omuntu eyeesobola bw'afunamu enkenyera yonna aba ayagala kugenda kulaba basawo be kubanga obusobozi aba akola ki aba abulina so it's been a while nga tetulaba ku Speaker of Parliament engeri gy'afaananamu finally ebifaananyi bifulumye ebiraga engeri Speaker of Parliament ennaku zino gy'afaananamu era nga ebyo byonna byabadde mu maka ge ennakasero gye basobodde okubeera nga bamusanga kakati abakulu bano oluvannyuma lw'okumulaba ekisooka baategeezezza nti kati bakkakkanye ku mwoyo era ne beebaza omukulembeze w'eggwanga okusobola okubakolera enteekateeka okugenda okulaba ku mwana waabwe n'okumanya ddala kituufu ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe era bwe batyo ne basaba bamusisinkane bongere okuba nga ate boogerezeganya extensively ku ngeri muwala waabwe gy'alina okuba nga akwatibwamu ne waba ng'alina emisango engeri gye gisobola okuba nga ate gikwatibwamu sooka obe ku vidiyo katono tujje. We are seeking forward to meet His Excellency the President to have space for dialogue so that we have this matter resolved. We are aware the security agencies are doing their investigations and which we support, that let them go ahead and investigate and to the dot so that the decision is just and fair. For us, the people of Teso, we don't want to say we want to demonstrate, we want to say government is bad, we want to follow the rule of law. Let the investigations take place. Now that we have come, we have seen physically how our daughter is. Because through the social media, it was saying she's very weak, she cannot walk, she cannot do this and the other. Anyway, she's there. Not so bad, not so good, she's just middle there. Kale, ebyo bwe bityo bwe biri. Tera nnyo kugamba abantu ti sente tuzaagala. Naye ku ssente ezo we need to make sure that zijja n'emirembe. Tunuulidde sipiika nenzijukira amaka ge. Lawrence oyina ku makaago. Nenzijukira amaka ga Speaker wa Parliament baagatuwa mu area of view. Nga galabika bulungi nnyo. Ogalaba
It is a dream home. Nolaba nti n'ennyumba eyo nnungi. Olaba nti amaka ago galimu buli kimu kye weetaaga. Muganda wange singa bakugamba nti togenda kuddamu gafuluma ate gakufuukira ekiyumba. Singa bakugamba nti gabeeremu tofuluma gakufuukira ekiyumba naye nga teryakusibya empingu teryagambye nti ng'oli mu nnyumba eyo nga bw'ogiraba bw'etyo. Kubanga bw'otunulira sipiika nonsonyezeeyo ku kifaananyi kya sipiika. Bw'otunulira eyali sipiika wa paalamenti engeri gye yali afaanana mu kaseera kali ng'akyali sipiika ng'akyatambula wayagala waagenda. N'ono gwe tulina kati akyali mugagga, ssente ze akyazirina, amaka ge akyagalina naye because talina ddembe lye n'omubiri gudduka. So what is the biggest lesson? Ssente nkulu nnyo, banaye ssente nkulu nnyo muginoonye. Naye fuba okulaba nga ssente eyo omulaba ettama. Now this is the real Naalongo. This is the real Naalongo. Sooka ompe kw'oli. Pa kw'oli omulala abadde mu kifaananyi ekigazi. This is the real Naalongo. Omulaba? Osobola okumwera sipulinti. Nkola ku sipulinti. Njagala balaga nti in a space of only 1.5 months she has completely changed. Tagenzeeko mu kkomera. Kisuubira nti alina olunaku lw'asobola okumala nga talidde kuleka nga maybe alinamu obulwadde obukosefosefu obumulemesa okulya, but because talina ddembe. So in life, anything that takes your peace away, bw'oba ng'osobola okukyesalako n'okivaako n'ogamba akitadde. When you look at this Naalongo and this Naalongo, ono Naalongo aba afuuse wa 2-20. Ono ye Naalongo wa 2-26. Nti mu space ya mwezi gumu n'ekitundu. Omulaba? Good thing obalabi. Omulaba? Ono Naalongo ayawukana ddala n'ono Naalongo. Mu mwezi gumu n'ekitundu myezi 2 asaze n'asala nakkirira emyaka emirala 5 emabega si mu maaso. Lwaki? Nti eddembe lye yali alina mukazi wattu takyagenda maaso kubeera nga alirina. Mu bye baasabye okubeera ng'okunoonyerezebwa mu butuufu n'ebifaanaganako bwe bityo. Katusuubire nti binaaba bigenda mu maaso okubeera nga ate bikolebwa. Maybe n'afuna eddembe lyoba n'awozesebwa omusango ne gumusinga oba n'agusinga. Kubanga n'okukiipinga awo ku waiting tomanyi kituufu kigenda mu maaso ndoza kikisinga n'okunywa ng'ovuddeko kikubye ebifo na biki. You cannot imagine byalowooza ngeri gy'agenda kuddamu kuyingira paalamenti eyo nga si minisita, nga si sipiika wa paalamenti, naye nga mubaka. Bw'obaddeko nga weetegereza emirimu gya paalamenti, ababaka ba paalamenti emmotoka ze bazireka mu paakingi ne bajja. Ono ekyomukisa nti engeri gye yaliko sipiika wa paalamenti aweebwa abakuumi 2. Osanga ye emmotoka ye esobola okuvugibwa n'etuuka awo. Naye era still bw'agenda mu paalamenti tayinaawo kifo. Alina kuddayo n'atuula emabega kubanga okusinziira mu nteekateeka ya paalamenti fule esooka ebeera y'abaminisita. Kati bw'obanga wali sipiika wa paalamenti ate n'otaweebwa bwa minisita, kitegeeza olina okugenda emabega. Olunaku olumu olijja leeti n'osanga paalamenti ng'ejjudde, oba osobola n'okuyimirira. Ekizibu ky'okusanga ku babaka abalala. Kandi nakyo kisobola okubeera ekimu ku ebyo ebimu stressinga mukazi wattu. But still, peace, eddembe. Okay, kale. Ebyo nno nabyo tugenda kuba nga tubirekaawo ate tweyongereyo twongere okuba nga tulaba ebirala. Kaakati, in our big story of today, Honorable Dr. Miriam Matembe awo yali abaddeko minisita mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. After some time ng'amaze okuweereza, they fall out era n'agenda n'akola ebibye. She's one of the most vocal women we have in this country. Bw'omala okwogera Miriam Matembe ojja kuleeta the late Cecilia Ogwal, ojja kuleeta Mama Mabiro yali ayogera
naye munnange wowe otuuka ebigambo ne bikuggwako takyayogera nnyo nga bwe yayogera. Of course eyali leader of opposition Winnie Kiza oyinza obutamujjamu mu bakyala abo abali vocal n'abalala mwe bali bangi nnyo abali vocal aboogera. NUP erina breed y'abato abajja abeereese but she has been there for some time. Kakati ebintu bino byatandika nza lunaku lwalinga nga Lwakuna oluvannyuma lw'abakuumaddembe abagambibwa okubanga bagenda mu maka g'okwaza ewa Miriam Matembe ne batamusangayo. Kye bajjayo tekyategeereka butuufu bwakyo ki kye baali bajjeeyo naye ne bagenda. Oluvannyuma ku Lwokutaano twalaba olukuŋŋaana lw'abakyala okwaliko Dr. Lina Zedriga, twalabako omukyala Winnie Kiza n'abalala. Nabavayo ne bakuba Dr. Sarah Bireete, nabavayo ne bakuba olukuŋŋaana lw'abamawulire nga bagenda mu maaso okubeera ng'ate abavumirira ekyali kikoleddwa bannaffe ba security agencies okulumba amaka ga Dr. Miriam Matembe. Ne bwe bakubinnyo bye baayogera ne bifaanaganako bwe bityo. And twali tulowooza nti maybe bwe bagenda mu searches baali bamaze okufuna bye bafuna naye nga tulowooza nti biwedde. Kakati nakunnyonnyodde wali we nabadde ntandika mu extensive intro yange nti Dr. Miriam Matembe belonging to the old guard be ba Galacticos abajja ne government ye NRM eno. They fall out of it ne basigala nga boogera. President Yoweri Kaguta Museveni kubanga yali yakolako nabo olumu nga bamukalubiriza ne wabanga yandiyagadde okubabonereza okubabonereza. They do not mu bigendererwa bye temuliimu bya kulumba ntebe ye naye ng'ebigambo bye bamwogerera ne bamusindiikira oyinza okulowooza nti nga ye musajja mukulu ayinza obutabyagala. Naye olw'ensonga nti maybe balina bye bagabana n'abaleka n'atabaako kyabakola. Kakati mu guno omulembe omupya generation neerabanga abantu bano bayinza okuba nga they have gone beyond okusinziira ku bo. Era okuyinza okukakkananga okkiriza nti nno zezimu ku nsonga lwaki Miriam Matembe yakwatibwa olw'ensonga nti nno the new guard does not believe in engeri gye boogeramu, engeri gye batambuzaamu ebyobufuzi byabwe ebyokulumba gavumenti. Kakati ebyo byonna weebiri CDF yavaayo n'akonfaminga nti Miriam Matembe yali akwatibwa era ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yavaayo n'atuwa obubaka buno wammanga. Yatugamba nti Matembe has been arrested for impersonation. Muzee's only one sister is Auntie Kajubiri. Mu video eri gye nakuzannyidde Miriam Matembe yagamba Tango Doi nti talina bw'ayita President Museveni kyokka Miriam Matembe mu sister we CDF kyawakanya. Not so sure oba y'ensonga eyamukwasizza but y'ensonga of course CDF gye yakola ki gye yatuwa eyamukwasa. Now okukwatibwa kwa Miriam Matembe of course kuyina emotions zikusiikudde. Abantu abaludde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ebintu ebibadde tebabirabangako, ebintu ebibadde tebabirowoozangako. Miriam Matembe I think has been like that for the past many years nga takola ne President Museveni. Kyokka ate twali tumulabyeko kwali kugaba midaali kwali kukola ki nga tazzeeyo ewa Museveni era abali ku social media abamu awo ne bagezaako okwagala omulumba. But when she came back era neddamu n'ayogera ebigambo bye bimu kubanga maybe yalina NRM gye yali alootako gy'alowooza gye babakkiriziganyako okubeera n'alabanga ndi maybe NRM eyo si bweri. Era Miriam Matembe ono okuleka okwetaba awamu n'abantu abalwanira eddembe ly'obuntu n'obufuzi obuli mu obulambulukufu bukyanga ava mu NRM ayinza okuba ta-identifying akuwadde n'ekibiina ky'ebyobufuzi abadde alwana kulwanyi kulabanga ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bitereera. Kyova olaba nti abantu bangi nnyo oluvannyuma lw'okukwatibwa embeera yabalemedderedde okubeera nga bagimira ebayinza oba tebagyetegedde bulungi. Kakati okukwatibwa kwa Miriam Matembe kugoberedde of course arrests endala ezibaddewo, okukwatibwa kwa eyali omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago,
Dr. Kanokiza Besigye yali yakwatibwa dda naye obikosa okuwezesebwa kukyagenda mu maaso. Honorable Muwanga Kivumbi n'abalala bangi nnyo abagenzi nga bagenda mu maaso okubeera nga bakola ki nga bakwatibwa. Bino byonna bigenda okubeerawo nga some old guards balaba naye olw'embeera munnange nga bwegenda mu maaso abamu nga batya okwogera. Ne bw'obeera ggwe munnange oyogera ki bye banaakubuuza. Kakati ndowooza kino kye kitaanudde General Muhoozi Kainerugaba okugamba nti ndowooza bwadde ne ligambwako nnyiniryo nze anko we kambeeko bye nnuŋŋamya osanga bwe binaatunulwamu bwe binaatereezebwa osanga kano akalinganga akabuguumiriza akatandise okujja kanaavaawo. Bw'atyo CDF bw'atyo General Salim Saleh n'akwata pen n'olupapula n'akozesa notebook yeeri okusobola okuba nga ate awandiika ebbaluwa. Ebbaluwa eno oyinza okugamba nti no letterhead oba eva mu office ya the Office of the President Operation Wealth Creation era nga yawandiikiddwa olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 28 era nga waggulu eriko the Lukwago issue. Bw'atyo agenze mu maaso n'agamba atya to the CDF at UPDF and SPA SOS subject above refers. Honorable Mao, as the Minister of Justice and Constitutional Affairs, Chair of the Cabinet Standing Committee on Human Rights, has a duty to give a sense of perspective to the public concerning the case of Dr. Besigye and any of his accomplices. He also has a duty to explain actions by the state security agencies against certain individuals and organizations. He is the coordinator of the chairman of the Cabinet of Rights because since he may not be privy to some of the military intel. Those are addressing. He needs a briefing so that he can in turn respond to any concerns from the public. Aluta continua nasako omukono. Mu bbaluwa eno abadde agiwandiikira CDF ng'amutegeeza nti omukulu Norbert Mao era nga oyo ye Minister wa Constitution and Justice Affairs mu cabinet nsaba osokompa ebbaluwa eyo mu cabinet aba nga ye chairman wa human rights wa cabinet ku committee ya human rights era nga ku committee eyo kimuwa obuvunaanyizibwa to give sense of perspective to the public concerning the case of Dr. Besigye and any of his accomplices. Okunnyonnyola embeera Dr. Kanokiza Besigye alimu ne bavunaanwa nabo oba engeri yonna Dr. Kizza Besigye engeri gy'ayisibwamu n'abo bavunaanwa nabo. Era bagamba nti he also has a duty to explain actions by the state security agencies against some security individuals and organizations. Era kimukakatako singa amagi gakeera ku makya ne gagende wa Dr. Miriam Matembe alina okuba nga asobola okunnyonnyola lwaki amagye gagenzeeyo. Singa amagye gakeera ku makya ne gagenda wa Gakavawaani wa Mulodi Erias Lukwago alina okuvaayo annyonnyole lwaki amagye gagenze n'ebifaanaganako bwe bityo. Wabula n'agamba atya since he may not be privy to some of the military intel naye engeri gy'atali munnamagye ng'ebimu ku information ey'omu magye tagimanyi, he needs to be briefed oba he needs a briefing so that he can in turn respond to any concerns from the public.
buli wabaawo olulumba oluba lukoleddwa eri abantu oba eri ekitongole, amagye gaba galina okubriefinga Minister wa Constitution and Justice Affairs, then ajja nnyonnyole nti kyemwalabye kikolebwa kyakolebwa olw'ensonga ABCD, bw'amaze nassaako omukono. Now bw'otunula ebbaluwa eno, ekisooka ewabula ekyamazima osobola okukkiriza nti egezaako okulambika nti kiyinza okuba ebimu ku bibadde bikolebwa bibadde tebitambula bulungi bw'otunula ebbaluwa eyo. Ekyokubiri, ebbaluwa eyo erina concerns, tevunaana. Ebbaluwa eno bw'ogisoma terina gwevunaana nti okola kino, wabula kyegezaako okulaga nti eryato lyekubidde. Ku sayidi eno mwe mugenda mu maaso ne mukola emirimu gyammwe, naye emirimu egyo mumala okugikola, sayidi eno ey'abantu esigala si mativu, esigala erina ebibuuzo bye yeebuuza ng'ebibuuzo ebyo tebiyina ansa. Kyamakulu nnyo okutambuza emirimu gyammwe naye nga ne sayidi eno gye mukolamu emirimu naye emanyi. Bw'atyo n'asuggestinga nti Minister wa Constitution and Justice Affairs engeri gy'ali nti alina obuvunaanyizibwa obw'okulinkinga amagye n'omuntu wa bulijjo, keep him in the know, asobole okubeera nga buli ekibeerawo asobola okukitegeeza abantu ba bulijjo. Era bw'otunula ebbaluwa eyo alinga agezaako okutegeeza nti osanga abatali bamativu n'engeri ebintu ebimu gye bitambula si bamativu mu nsobi, oba obutali bumativu bwawe buliwo mu nsobi, nti wayinza okuba nga explanation weeri naye nga explanation tebaweereddwa. Era ebbaluwa eno oyinza okugamba nti ereeteddwa mu mutima ogulaga nti tuyinza okufuna obuzibu singa abantu bano Minister wa Constitution and Justice Affairs bakakatako okunnyonnyola, singa tebannyonnyola kiyinza okwongera obunkenke obuyinza okutuleetera obuzibu. Yeeyo ebbaluwa eweerezeddwa. Now ebbaluwa eno eyongera ku supplementinga ku gye nakutegeezezza nti nno wakati nga NRM ne PLU bonna ekigendera kya kukulaakulanya Uganda kugituusa we balowooza nti weerina okubeera, buli omu alina endowooza eyawukana ku ya munne ku ngeri ebintu gye birina okukolebwamu. PLU erina ekirowoozo nti weeba ensonga weeri nga ekyokukola weekiri tukirumbe tukikole ekyo kiveewo, ate bannaffe ab'NRM bagamba nti bikole naye abantu bano tobabuusa maaso. Bwe twali mu lutalo lw'ekiyeekera be baatulagiriranga amakubo gye twagendanga okulwana, bayinza okuba nga tebeerabiranga amakubo ge baatulagirira, bayinza okugalagirira abalala. Kati bw'oba olina ky'okola, make sure that nabo bategeezaako basobole okubeera in the know. Tetumanyi, tujja kulindirira okulaba response ya CDF gy'anaabaawa ankowe oluvannyuma lw'okuba nga amuwa obubaka obwo. Naye n'abantu abalala bangi nnyo bongedde okuba nga bawa obubaka bwabwe. Ngenda kukulekera Honorable Nabiira alina naye ebbaluwa gye yawandiikidde CDF ku nsonga za Miriam Matembe nga obubaka ayogera bwogere. Kangikulekere tujja kuddamu olunaku lujja kubeera lwankya. Osule bulungi mweraba. My whole life I've never addressed General Muhoozi, either privately, publicly. My connection with General Muhoozi is as a fellow citizen, but also as a sister, because the president is my father. So I'm addressing you, General, as your sister. And in African tradition, sisters are the ones that give advice that does not seek favor, but for the good of the brother, because there is no bond in African tradition. I'm referring to African tradition, General MK, because you always refer to you being rooted in Bachwezi as your ancestors. So that's why I'm referring to African tradition. You are our brother. You hold a lot of power. In African tradition, when you're a brother,
You're a custodian, because when you sit in that chair of our Father, you are our custodian, you are our protector. You are going to fit the shoes of your father, who is the president. So, because of that, I'm addressing you on something very specific. Dr. Honorable Miriam Matembe is an elder. She's our auntie. Even when we think we are critiquing her, we have to give honor, difference, and humility. And even when we do that, if we must, it must be also in private. May hold as other elders, her age mates, like your father, like the president, so that you avoid the stain on your journey, your legacy, your inheritance. Avoid that as a curse. Honorable Dr. Miriam Matembe has lived her life as somebody who is a truth sayer. The president knows her. She has stood on the truth of those who cannot speak. She is a woman activist. I draw from my experience when I was serving as Woman MP Kampala in my political life. I have critiqued those who are older than me, but I've always been very observant and very cognizant of the cultural connotation, because Uganda is not outside Africa. You come from a very traditional family. The president is a very traditional man, extremely traditional. So you're a beneficiary of that wisdom. How has he treated those who disagree with him? What are you learning from him? What are you picking from his legacy? Do not let Dr. Honorable Miriam Matembe be that stain that will mark your ascension. I mean ascension negatively. I have reserved my comments to Miriam Matembe because, one, I honor her work. I beseech you, our CDF, General Muhoozi Kainerugaba, please listen to your inner voice. Consult your father. I am not going to be like some of the people who are going to just praise you. Those are a danger to you, by the way. My brother, those people who are not privately, because if I could have done this, I would have done this privately if I had access to you. I would have done this privately. We are willing to offer counsel. We are all willing to offer our experience to the transition. I want you to look within your heart, within yourself. How do young men treat women in African society? That's your mother. Yes, I was in opposition politically. I was accused not using insults when I referred to the president. And I weathered that storm. I said the president went to school with my father. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience,
Every challenge turns into a learning opportunity, and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.